Okay, ogamba otya, osiibye otya, wasuza otya, oli otya gwe munnange abeerawo nga ondaba. Nze Kabogo Peter, eno channel emanyiddwa nga Learn Luganda, oba osobola okugiyita yiga Oluganda. Olunaku olwaleero waliwo muganda wange yazze mu inbox yange n'antegeeza nti engeri gy'awulira njogeramu ebigambo by'Oluganda mmanyiiko ku ddagala erijjanjaba endwadde ezimu. Nja kugamba nti ye ninako eddagala erimu ery'ekinnansi lye mmanyi erijjanjaba endwadde ezitali zimu. Naye okwejjanjabisa eddagala lino olina mmala kkakasa nti nno bwe bulwadde obwo obukuluma. Kuba mmanyi eddagala erisinga lifaanagana naye oyongeramuoko ery'enjawulo okujjanjaba obulwadde obw'enjawulo. Ndowooza ntegeerekese. So, olunaku olwaleero ngenda kuba nkubuulira ku ddagala erijjanjaba oba erivumula ekifuba eky'omunda, nga ekifuba kirumira munda, teweewulira bulungi. Ndowooza abaali bakibaddeko ekifuba ekyo mukitegeera bulungi nnyo. Nzikibamu bannange ensimbi abamanyiddwa nga Bakatene Home and Interiors, UG batangibwa wonna Mulanda Ntebe Road. Era ennamba yaabwe yeeyitawo awo wansi buli kiseera we mbeera nkoze vidiyo wano ku page oba ku channel emanyiddwa nga Learn Luganda. Erimu ku ddagala erijjanjaba ekifuba eky'omunda ogenda kunkolera ekintu kimu. Abantu abasinga temulina busobozi bugenda kufuna ddagala lino, naye bw'oba olina omuntu wo mu kyalo osobola omugamba n'alikufunira, n'alikufumbira, n'alikuteera mu kacupa ne likutuukako nga limaze okuba nga liyidde. Gwe n'okola omulimu gumu gwokka, actually n'okola emirimu ebiri gyokka, gyakukunywa na kuwona. Otegedde bulungi? So gwe ng'olina ekifuba ekikulumira munda, njagala ofune ebikoola bya kalitunsi. Atamanyi kalitunsi gwe gw'omuti oguwanvu w'ennyongolese payini. Kuba ennaku zino basimba payini ne basimba ne kalitunsi, naye kalitunsi gwe gw'omuti ogulina obukoola obuwanvuyirivu. Bw'oba omanyi emiti egiyitako waya z'amasannyalaze, kati ng'omanyi we bagisala, ogwo omuti gwe bayita kalitunsi. So osobola okugenda n'ogujjako ebikoola, tugenda byeyambisa. Bw'omala ofuna ebikoola ebyo ebya kalitunsi, ogenda kufuna ebikoola bya ovakkedo ekika kyonna, naye ovakkedo yalina kubeera nga tebamufuuyirako ddagala. Njagala nnyo ofune ovakkedo oyo eyeemezezza oba gwe basimbye n'eyeekuza yekka, nga tali mu mbeera nti ngenda omufuuyireko eddagala, tali mu mbeera nti nno omuteekemu ekigimusa wansi simanyi biki. Njagala ofune ovakkedo nga ddala ovakkedo. Bw'omalirizaawo njagala ofunirayo ebikoola by'emmwanyi. Tebiriiko muwendo mbufuna ebikoola 4, ate funa ebikoola 9, ate funa nedda. Gwe funa ebikoola byonna by'osobodde okufuna. Ngambye nfunire ebya kalitunsi ebiwerako, funa ebyo ovakkedo ebiwerako, ofune n'ebikoola by'emmwanyi kofi ebiwerako, obyozeeko bulungi. Funa amazzi agatukula, funa akataasa, byozeeko bulungi, biteeke mu seppiki. Bw'oba osobodde osobola n'okuba nga abimenyaamenyamu, bisobole okuba nga mu seppiki tebikukunaddemu bukukunazi. Obiteeke mu seppiki, oteekemu amazzi ag'ekigero, tojjuza seppiki. Teekamu amazzi ag'ekigero. Bw'oba osazeewo okujjuza seppiki eyo, fuba okulaba nga bw'oba ofumba amazzi ago at least osigazaamu ebikopo nga 2 eby'amazzi mu kaseppiki akalamba k'obeera otaddeko ak'amazzi. Galeke gatokote, gakendeere, gakkakkane paka ku bikopo nga 2 oba 1/2 bibeere nga bye bisigadde mu bikoola 2. Bw'omaliriza funa akasengejja oba funa akagoye akatukula, okase awantu awatukula, kati oyiwa amazzi gano n'ebikoola byago kungulu kw'akagoye oba akasengejja. Ebisaaniiko bino oba ebikoola bireme kugendera mu mazzi g'osengejja. Amazzi ago gayinza okuba nga agakiragalalagala oba amaddugavu. Totya, eddagala liba limaze okufuuka. Era gaba gakyali meeru, eddagala eryo liba terinaba kukenenuka bulungi. Kiki twagala mu bikoola bino? Kyekyakiragala kiri ekibirimu kye tugenda okunywa. Bw'omaliriza okusengejja amazzi ago, tonywa ddagala lino.
liteeka awantu liwole lisigalemu kibuguumirize. Bwe lisigalamu ekibuguumirize, nywako ky'osobodde obudde bwonna bw'osobodde. Osobola ogamba nja kunywa ku makya n'olweggulo. Osobola okuba ng'emirimu gy'okola tegikuganya kunywa ku makya oba tegikuganya kunywa leggulo, naye n'ogamba nja kunywanga mu budde bwe buti. So nno obeera ojjanjabya ekifuba eky'omunda mu mbeera ey'obutonde oba kyewandiyise natural. Ntegeerekese kutegeeza nti funa ebikola bya kalitunsi by'osobodde, eby'emmwanyi by'osobodde n'eby'ovakkedo, tokosa wuuta. Ontegedde bulungi? Ogenda kuba ojjanjabya ekifuba ekyo eky'omunda. Nze Kabugo Peter, weebale kubanga olaba. Naye nkolera ekintu kimu, subscribinga ku channel eno, oyite ne banno nabo bongere okusubscribinga. Ntuyingirawo Oluganda lwakuba wano waliwo abambuuziza eddagala ne ngamba nti nabo video kanzibakolere tubeere nga tusomesa abantu nga balamu. Osobola okuwuutawuutako mpola n'obeera nga weeyagalira mu mbeera y'obutonde. Nze Kabugo Peter, weebale kubanga obadde olaba. Ciao.